Sawa 10 tuyimuke tugende mubulirira bannange sawa 10 IGP atugambye asaba mu amasawa 8 tuba ku 8 tugeze ku 9 tuba ku 8 tugeze ku sawa 10 Izeko Katoni Mwami Nanga is going to address us When I'm the one to address you, I don't take it. You are the because of the engagement strategy. Now, Samantha, make it because he's the one who called you. First estate, twinza tyo kubeera nga boda boda tusinga okwegata. Kati fa ekituufu kiri tugende oyo yakola mulimu gwa mawulire. Aliwo kusavinga ki government. Kati fe tuyinza kubeera mu mbeera ya kitumbavu. Twayo n'obudde baffe tusoma nga yewe yasoma. Tumaze ebbanga bannamawulire ba Uganda nga tutulugunyizibwa. Ekisingira ddala okunyiiza nti ne DPC gwe balabye nga n'obujulizi weebuli bamutadde olwaleero ku mitwalo 8 abatembeeyi be bakwata mu KCCA okubawa beyiro babajjako obukadde 4. Era obujozi bw'amaanyi batutuuziza muno mu kiruumu ebbugu mupitirivu temuli yadde ecupa y'amazzi ne tukuuma obuntu bulamu wabula tugenza okulaba nga kino kisusse obw'omulamuzi ne tugamba katupakinga ebintu byaffe tutambule tugende wabula kati tugenda kunoonya pulani B ku kiki kye tugenda okukola buno obujozi bwa kika kya waggulu laamu yalina okukola buli yasoma amawulire kati kalaamu kyekiseera ekole.